kati nze fulo mbeera bwayise nze victim maama w'omwana firimaani Christopher oyo gwe yasooka okutta zisaafuna bwenkanya era baamudusa ne bamutwala mu Amerika nengezaako okgenda ekibuli mu basirikale neerwaneko buno nga fayiro yabula era fayiro yali 003/19 okumanya nga Katonda ono wa buyinza kambabuulire omwana wange amaze mbadde simanya kyenyinza kwogera naye mpuliramu kale essanyu nti omutemu bamukutte kubanga emyaka gino gyonna nze mbadde nga mbeera bubi olw'omwana kuba teyalina musango yali muto awa mwaka gumu n'emyezi 3 naye nattibwa olw'okubanga ndi mwavu saafuna bwenkanya naye bambi munoonyeeko nange nina obulumi ne bigenda bugenzi sobola oyitawa kati mukama oluusi ebintu ebimu abireeta buki abireeta buleesi kati byebyo naye nze era kuba yali akkiriza senga tebali baba teyandibadde nabo naye teri kintu kibi nga kuziika mwana gw'ozaala ankuwulire kuziika omwana gw'ozaala ate wange engeri gye yafaamu banne omuntu atalina musango ng'omanyi omwana gwokedde n'oyonsaako kumakya n'oyonsaako amabeere gannuma nze nga bw'omanyi omuntu ayonka ne gatandika ozimba bannange enkuba enagenda okutuuka nga Christopher oyo akutta omwana mukama Katonda wange nga Christopher akutta Firimani amusibyemu omuwambulago n'amutuka bwe yalaba nga tekimumalidde n'amwambaza akaveera alowooza aziire ompira sagana akabira mu kamera kubanza obulumi mmaze nabwo emyaka mingi n'amwambaza akaveera akole ki aziire n'amala n'amubikako ebitititi binene ebyali bizimba kalina bino ebizimba ennyumba ebyo bikalitunsi bino n'ambikako ebipapulapapula n'amuteekako ebidomola nga toyinza nakumanya nti n'omwana waakola kibambi n'akagoye ke baamutiramu kalina eka owuliriza kati awo nenkaaba abasirikale ne bakwata omulambo ne bamutuuza eno banze ne bantu musikyabijjukira na bulungi ne tuddayo ku poliisi ng'omwana wange musitudde abasirikale baleeta abasirikale bajja ye kubeera motoka ya bba wange ye yakolawo nga kuba motoka ya bba wange ye yakolawo kakati ne bakola ki ne tugenda ku poliisi tutwale ki ndowooza kiboba kizibiti simanyi nengenda okulaba ng'omwana akyakola ki ng'akyalebera muli neŋŋambamu nembagamba abasirikale nebbange so tumutwale mu ddwaliro eno eyadugu tannabakola ki nga gwe bw'olowooza nga mwendowooza ye nga muli ndowooza omwana wange tannakola ki tannafa tugenda otuuka ku ddwaliro omwana munne yafudde dda omwana bamutidde embukambwe obw'amaanyi ewaka kozi wali obeera naye mwali mubeera naye omwami ono Okero yalinamu embeera ze mwali mususpecting obutabeera ntuufu naddala ng'alina abaana abato yalinamu embeera z'obulwadde obw'omutwe kumu abaali bawangala naye cause wali obeera naye nze ku ky'obulwadde obw'omutwe siri musawo naye nze akagiri ke nalabamu Christopher yalina taabu ng'erimu ne password simanyi waliwo omulalu asobola oteekamu password mu taabu ekirala Christopher yasitulanga omwana oyo n'abeera naye kati kyesimanyi oba sikosoozi zineno zaalina oba ze zaamutabulanga awo nange simanyi kuba nze mu bulamu bwange gwe gwali gusoose okubeera naye bibbi wange yali afaanana ojja kubalaga wali oyo ye bebi kyali kito kyokka nonkankana wabo kyali kibebi kigimu yali bebi ng'akyali muto kino baakimukuba ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa 8 mwaka gwa 2018 kati kino kyekifaananyi kino kati wane eno twalina taata we nga tuli Nairobi ono ye mugenzi ono yenze ndowooza okiraba kiri kiriya kino kiri fine awo yeggwe ne ono ye mwami then ne bebi ono ye taata wa Okero 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 okay
kati ono ye bebe eyafa. Okakasa nti Okero ye omumanyi. Okero omumanyi. Era okakasa nti yoyo ye yakuttira Okero Christopher Onyumu ye yatta Firimani. Yoyo omumanyi. Omwana we emyaka gumu n'emyezi egi 3. Yoyo ne taata we yavaayo n'ayogera ku interview n'agamba nti yatta step brother we. Step brother we ye mutabani wange gwe yatta. Nze saafuna bwenkanya kubanga ndi mwavu, sirina ssente. Nze nina n'abangambye wali eri nti olaba ggwe ayinza n'okugoba w'obeera. Owuliriza kubanga wembeerawo yandekerawo, manyi wano nzize kwogera mazima sizze kumwogerera bubi. Yandekawo ne wenkolera. Naye ne wenkolera mbadde tekimmala kitya. Nina omwana gwempeerera ndya. Ndwala nga bw'omanyi Kampala bweri. Owuliriza. Naye nga ne bw'olwala kati nga bwe nakunnyonnyodde ekizibu kye nafuna amabeere agazimba olw'omwana nali nnyonsa ne gabeera ng'ebbuloka nenfuna ekizibu kino eky'ebbere kiri kye nagambye ekijja ne kimala ne kigenda kuba ndudde nakyo. Nina ne sikaani mu ssimu ekola ki. Mweri kale ne musaba nnyambe ngende ku treatment. Ngamba agende ensimbe layini emulago. Mpulira n'obulamu bwange buli mu matiganza okuva Christopher yasalaasala abaana b'abaana. Nze nkubira n'emmere tegenda. Kuba muli eri n'ebisa binnuma muno mu luto kyewunyisa. Muli mpulira ng'eyaso wange. Kuba nze owange yamutta bubi. Nze nno nze saayina wadde ne yankumakumako okuŋŋamba muneesirika okuggyako mutabani wange omuto. Agenze kuzannya bambi ye yaŋŋamba nga maama sirika. Maama munnange sirika omuto. Obwo obulumi obumanyi kyovula nze kati ndi mugumu lwaki nakaaba. Nenkaaba. Oba nkugamba ki? Wabula oba nkugamba eki nemmala n'entula n'ekimanya ku nsi. Ndi maama ate mmange yafa dda nnina okwegumya nyimirewo ku lwa mutabani wange gwenkola ki gwe nnina. Era bulijjo simanyi Mukama Katonda wange nti ndifuna obwenkanya naye oli w'amaanyi. Oyo ye Christopher Onyumu mutabani wa Sumaani ye yatta omwana wange. Ye Christopher kennyini. Ye Okero Christopher Onyumu mumanyi. Yennyini gw'okakasiza ddala. Yennyini mutabani wa mujja wange ow'ebbunga. Kuba mpozi kati akagera omusala ke yagamba nze nga bw'omanyi nga bw'obitegeera okitegera naye mukyali mukwano. Ye bwe yagamba owuliriza. Newankubadde ggwe okyali mukyala ewaka. Naye nga ye bwe yagamba olw'okubanga omwana wange akoze eki attibwa nze buli kibi. Kusookera ddala bambi nsaba Katonda abagumye. Nga nange bwe yangumya. Saba Katonda abagumye. Ne banneekamba bule bazadde bannange ku luno tufune obwenkanya. Tufune obwenkanya Christopher tadda mu bantu. Teyeetaaga kudda mu bantu kubanga senga baamukwatirawo mu kusooka kuwange teyandise baana beggaba. Nze kyensaba twagala bwenkanya. Bwenkanya ne bambi mugume. Mujja kiyitamu nange nakiyitamu n'enguma ate nze mbadde wabweru wa kamera nga teri naasuubira nti mu nsi gyendi. Naye ate nga gyendi nkimanyi muno mu Uganda oba mu nsi muno mulimu abantu abalina ebizibu nga ffe naye nga tebayambibwa nga gye bali eyo bangi okiraba. Naye bambi mugume era kitalo nnyo bambi nnyo nga bw'okiwulira. Nze n'olubuto lwannuma nze olaba n'ebisa byannuma naye kati olaba okuva oyasalaasala abaana b'abandi eggaba nze golaba wano sirya nakulya. Bisa yaddamu ne bittuka. Nga mpulira nga so wange nga mpulira nga azzeemu okutta owange omulundi omulala kati okumanyanga kati nate kati olaba kati we wankubira luli nga mpulira kantolooza nkuba nnyo nga mpulira sitegeera naye muli nga mpulira njagala okwekkaka nga mpulira eri embeera ezzeemu okuntuukako ddala njagala ombulira niyandiwanudde Christopher mu America okuggyako Katonda waliwo. Nze nabadde mbitegeddeko nti anajjadde ku baana b'abandi ebbunga tewali newaabwe nze ebbunga simanyiyo. Nze kyensaba Minisita Balamu kyenkusaba ekintu kimu omwami oyo omuyite. Ani? Mwami Asumaani Onyumu tata wa Christopher Okero Onyumu amuyite. Asooka amuyite tumubuuzeemu ebimu n'ebimu kuba ebisinga yakola ki. Yabimanyi. Omwana yafuluma atya eggwanga nga yatemula omwana bannange. Minisita Balamu Honorable nkusaba nkwegayiridde n'olwekyo Minisita Balamu bambi nkukubira omulanga gwange era nkukoowoola mu bulumi obuyitirivu kuba nze nakaba nembivaako buki nentuuka lenga owange kanseke kuba kali nze kyafuuka kyaki kya buli lunaku kati nkikolere ki tewali. Mbadde nkusaba oyite taata wa Christopher Okero mu ofiisi yo kyembadde nsaba.
annyonnyole ensonga annyonnyole fayiro y'omwana wange yabulira etya adduku ku poliisi era omwana simanyi oba yatuuka atya ebutabika era yafuluma atya eggwanga era lwaki nze omusango gw'omwana wange baguziika ne gubanga ndogwa that it has never existed ne bigenda bugenzi sobola oyitawa kati mukama oluusi ebintu ebimu abireeta buki abireeta buleesi kati byebyo naye nze era kuba yali ekkiriza senga tebali baba teyandibadde nabo gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosako okubeera nga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne weeru waalyo buli omu wonna ku mulimu w'osinzira okubeera ng'okakkalabiza ensi eyagala nnyo abantu abakozi abalina kye beekolera buli lunaku abagezaako okuteeka obuyiiya mu ebyo bye mukola mukama abongera omukisa bizinesi zammwe zitambule n'ensawo oba oli awo zigaziwe kitalo nnyo nnyini ddala eri eggwanga Uganda ne bannakazadde b'eggwanga Uganda abakyala abeetikka embuto z'abaana okumala emyezi 9 ne bayita mu bugubi obw'amaanyi obugubi obw'enjawulo ne bayita mu kaseera ak'okufa n'okuwona akaseera ako ke tuyita leeba omukyala ddala agenda okuvaayo nga muzira era nga ekimuyisa maama awo wennyini muleeba wekisibuka bangi ku bo bafiirayo abalala balemererwa ne bawunzika nga babataddeko n'ekiso ne bamusala so bingi ebibeera wakati awo omuntu watuukira okuyitibwa maama aba n'olugero luwanvu lwasobola okunnyonnyola public oba ensi mbutuufu nabo ne bakkiriza nti agwanidde okuyitibwa maama. Tusaasira abazadde bonna abaviiriddwako abaana baabwe mu incident eyagwa ku Lwokuna Eggaba ku ssomero erimu abaana 4 balamba omusajja omutemu Kalitima mwe yagenda maaso n'okukwatira ekiso n'asalaasala n'atirimbula amabujje bamayina abatamanyi na kiri ku nsi abatamanyi na bizibu byansi. Nze ng'omuntu alina abaana nawe atulaba alina abaana nkimanyi kisobola okwesisa omubiri gwonna n'oba nga tokyalina ngeri gy'osobola kwekontrolingamu mu mbeera y'obusungu. Natuuka mu kifo n'endaba buli kimu era ne nkibaweereza, so n'olunaku olwaleero nkomyewo ku nsonga ze zimu zeezo. Nsaba tuwulirizeeko ko katambi kano kakwata mu ddakiika emu bweti tekayisaamu yadde sekendi. Katandika bwe kati. Kati nze Fulo mbeera bwayise. Nze Bekiti mama w'omwana Firimani Christopher oyo bwe yasooka okutta saafuna bwenkanya era baamugusa ne bamutwala mu Amerika. Nyengezaako okugenda ekibuli mu basirikale neerwaneko nno nga fayiro yabula era fayiro yali 003/19. Okumanya nga Katonda ono wa buyinza kambabuulire omwana wange amaze mbadde simuna kyenyiza kwogera naye mpuliramu kale essanyu nti omutemu bamukutte kubanga emyaka gino gyonna nze mbadde nga mbeera bubi olw'omwana kuba teyalina musango yali muto owamwaka gumu n'emyezi 3. Eno nattibwa olw'okubanga ndi mwavu saafuna bwenkanya naye bambi munoonyeeko nange mwenye obulumi. Kale akatambi ako ka mukyala yeeyise Flo bwe yabadde yeeyanjula nakwatiddwako ng'omuzadde era ne nnoonya omukyala ono kuba ebigambo byasoose okurekodinga ng'ayogera yagambye nti nsaba munnoonyeeko mbabuulire ekyaliwo. Omukyala Molina nsanyusa okulaba nnyabo. Nange okusanga ssebo. Tujja kwongezaako ko ku ddoboozi. Nange okusanga ssebo. Sooke nkusaasire ebyatuuka ku mwana nti nga bitalo. Naye byali bitalo nnyo ssebo. Amannya gaffe. Yenze Nansamba Florence. Okay.
wakoze akatambi kano n'okateeka ku mutimbagano ng'olumiriza omusajja Christopher awo Nyum Okero Christopher nti naye kino kikolwa kye twalabye yakoze si kyekikolwa kyokka kye yali yakoze ekifaananyiriza ku kino yatta omwana wo yasooka kutta wange ssebo awo tugenda okubeera nga tutandikira tumanye gye byava n'okutuuka wano okuba nti osobola okuvaayo nga totidde omutemu yadde bamukutte n'ovaayo n'ogamba nti nange yeyatta owange. Amannya g'omuto yali ani? Omuto baali bamuyita Keya Freeman Martin. Yali wa bbanga ki? Yali wa mwaka gumu n'emyezi 3. Otegedde otya nti ono omwami Okero Christopher ye yatta n'olukakasa nti yoli eyatirimbula omwana wo yafa atya? I'm so sorry but tugezaako kati kujjayo nsonga nga bwe ziri. Kati nze mu kutegeera nze nalinako wentudde omwana omulala n'alaba amawulire yali azannya game kati n'agenda n'asaakinga ku TikTok n'abirabako najja n'aŋŋamba maama okimanyi no Christopher abaana abalala ebbonga ne mugala leeta ndabe bane ŋŋenda okulaba nga ye Christopher yennyini nnyini eyatta owange kale n'enkyewuunya. Owo yafa atya? Kakati nze owange twali mu kyalo nga tuli eyo away. Essaawa zino bagiyita Kwaniya district kuba kati bagifuula district. Gye twali ne nfumba breakfast ne mbawa balye kubanga oyo Christopher mutabani wa Asumaani ate Asumaani bambi yali bba wange kati nga bw'obimanyi we biba. Kati bwamala okulya breakfast tugende mpola. Christopher ye yali bbaawo? Si Christopher. Mani? Christopher mutabani wa Asumaani Onyomu. Asumaani Onyomu. In fact nkyabeera we tukitwale nti ye bba wange kubeera nkyabeera mu makaagi. Kitegeera era asigala nti yeki naye nga twafunamu ki obuzibu ku lw'omwana eyafa. Kakati ye taata woono Christopher oli bamuyita Onyomu. Ono ye Christopher Onyomu Okero eyatta Freeman. Kati yamuyita kuba twali tuli ku kyanca tumaze okulya n'amuyita nze nali nkuba simu nga njogera n'abeene e Kampala kuba bebi yali muto nga alayika yakatambulako ennaku ndowooza nga 2 nga omanyi omwana. N'amuyita kati ejjukira omwana atandika okutambula tosobola kumusitula n'alebera n'olebera ati ayagala kukka wansi. Kati nva ku simu mbuuza banne Freeman ali luddawa kuba nabo baali bazannya byabo. Abaga tetumanyi nga nnyingirako Christopher gyali simulaba nga noonyanonyako omwana nga simulaba aŋŋamba Asumaani amugamba omwana nga simulaba nga baŋŋamba Christopher amutute munda ne gundi n'ekibakuli kya sukaali ino gyasula muli omutima ne gundoozesa oba amusitudde mu kuba nali sikisuubira nti asobola okutta omwana omuto oyo atalina wadde musango. Muli ne ndowooza oba amusituddemu n'ensooka n'embeera omutima no ne gutandika okunnuma kati omwana oyo yali mulwadde nga atejjukira nali nnyonsa amabeere ne gatandika okunnuma. Nawulira kinsusseeko kwe kwata emmotoka ne ntandika onnoonya omwana ne ŋŋendako ku kasomero we baŋŋamba nga we yagendanga kale we bakayita Abanyi primary ataliiwo ne ŋŋendako eri ku kyalo kyabwe Abanyi wennyini ataliiyo ne nvuga ne nkomawo eka waliwo ekikubo ekirala kyali kiddeyo nga simanyi nayo ne nga naye nedda kangende ngambeko ku bantu aboogera oluzungu ku kyalo tutandike kukola ki kuba noonyaa nga kisusse omanyi waliwo ekisukka nga tokyalina bugumiikiriza. Ne ngambako awo ku bantu b'oku kyalo ne bafuna emiggo ntandika omunoonya mu nsiko nga Christopher amazima ali kumpi n'ewaka yeebase muwogo. Zaali ssaawa nga mmeka? Ssaawa kuba kati incident yatandikanga bamaze okunywa kyandoza ssaawa nga 4:30 ez'okumakya. Ssaawa nga 4:30 we byatandikira awo okunoonya omwana biki bikatwalako akabanga ne tunoonya. Gwali mwaka ki? Yali 2018. Okay. Yali 2018. Tunoonya
In fact yali 2018 nga 28 kwa twetu akavana mu Christmas. Ya 2018. Ya 2018. Ntunoonya bamusanga yebase muwogo. Eno ye yali ennyumba nga yebase muwogo. Atunudde bwati waggulu. Kati olw'obusungu obungi nze ne bankwata. Kubanga eri nali ndi ku mawanga simanyi lulimi lwabwe sikola ki. Nze ne bankwata. Mutata we n'amukwata awo. Ne bamutwala ku ki? Police nange nenkola ki? Nengenderayo. Tugende empola. Mwanoonya omwana omwana bumunoonyako nga tomulaba. Tewaddamu kunoonya mwana because kyali kibebi kyakatandika kutambula. Ne tutandika onnoonya Christopher. Kati ne munoonya Christopher. N'omwana nga tumanyi Christopher alina ki? Nga tetunaba kutegeera nti amusse. Muwuliriza ye. Munoonya muntu alina mwana. Alina mwana nze nga mulindooza alika alina gy'akoze ekigyagenze naye. Kati Christopher twamusanga mu kimuwogo nga yeebase bw'ati. Atunudde waggulu. Nze munaye ne bankwata. Nga bw'obimanyi ndowooza. Kuba nambuuza Christopher, where is my baby? Nambuuza, what are you going to do? Bwe yambuuza. Nze awo ne bankwata. Netugenda ku poliisi. Netugenda adduku ku poliisi. Ntuuka ku poliisi ne bamuteeka mu ki? Ne basuka ne bamutuuzaawo wansi. Taata wo omanyi taata bambi musajja atutayo. Asumani simwogerako bubi si musajja mubi. Ate talina bigambo biki bingi. Nambuuza Christopher, omwana ali ludda. Na Christopher tayogera kati abasirikale ne bamulemezaamu. N'ayogera nti omwana ali mu ki? Munda wa? Munda ewaka mu nnyumba mbu naamusse. Yakyogera? N'akyogera. Nti assa omwana. Ali munda mu nnyumba. Kuba omwana gwe yali amukwese nga toyinza wadde n'okusuubira nti wakoze eki. Wamukwese nze kankubuulira. Ebyembi bisekerwa. Taata we n'avuga nze ne bandekayo ne nfunawo ka boda olwo ku poliisi. Nga ndaluse ne bandekayo. Ne nnyimiriza boda ne mugaa ne njogera mu Luzungu nga sina na ssente. Ne mugaa ngenda nkole kingawo nina okuguma nga nze. Bannange nkube nagenda okutuuka. Nga Christopher oyo akutta omwana. Mukama Katonda wange. Nga Christopher akutte Firimani amusibyemu omuwambulago n'amutuka. Bwe yalaba nga tekimumalidde n'amwambaza akaveera. Ndowooza aziire. Mpulira saagala nakaabira mu kamera kubanza obulumi mmaze nabwo emyaka mingi. N'amwambaza akaveera akole ki? Aziire. N'amala n'amubikako ebitititi binene ebyali bizimba kalina. Bino ebizimba ennyumba ebyo bikalitunsi bino. N'ambikako ebipapula n'amuteekako ebidomola nga toyinza nakumanya nti n'omwana waakola ki bambi. N'akagoye ke baamutiramu kalina eka. Owuliriza. Kati awo nenkaaba. Abasirikale ne bakwata omulambo. Ne bamutuuze eno banze ne bantu. Musikyabijjukira na bulungi ne tuddayo ku poliisi. Ng'omwana wange musitudde. Abasirikale baleeta abasirikale bajja ye kubeera motoka ya bba wange ye yakolawo. Nga kuba motoka ya bba wange ye yakolawo. Kakati ne bakola ki? Ne tugenda ku poliisi tutwale ki? Ndowooza kiboba kizibiti simanyi. Nengenda okulaba ng'omwana akyakola ki? Ng'akyalebera. Muli neŋŋambamu nembagamba abasirikale nebbange so tumutwale mu ddwaliro eno eyaduku tannabakola ki? Nga gwe bw'olowooza. Nga bwe ndowooza ye. Nga muli ndowooza omwana wange tannakola ki? Tannafa. Tugenda otuuka ku ddwaliro omwana munne yafudde dda. Mwamusooseza ku ddwaliro temwasooka? Bwe twava ewaka twasooka ku poliisi nga bwe munagenda ku ki? Ku poliisi kati Christopher ne bamukwatira ne ngamba omusajja omwana akyakola ki? Ng'akyalebera tannaba kuguma ng'omufu wakola ki? Wabeera. Kubanga nze yali amusitudde. Ne mugamba manyi kye tuba tukola. Tusooke tumutwaleko mu ki? Mu ddwaliro tulabe oba akyali ki? Oba akyali mulamu. Lindako mama tugende mpola. I'm so sorry. Oyinza okuba oli emotional. Of course kye tutasobola ffenna kubuusa maaso. Poliisi bw'ejja ne suspect Okero. Yamuteekamu yamuwa obudde okubatwala exactly baby waali oba already mwasanga abantu batandise dde omuyigwa. Baby yali kumpi ye yayogera jjukira nze olulimi lwabwe situkola ki? Nali sirumanyi. Kati nze ne bakwata Christopher ne bamuteeka mu mmotoka n'abasirikale nza Sumani n'andeka ku poliisi ndowooza oba nga muli obalowooza oba nja tutuusa obuzibu ku mwana we.
nze nenfuna bodaboda nenjija nga nkola ki nga ngoberera ngenda okutuuka nasanga banne bali mu kuba nduulu omwana wange bansookayo bo bansookayo ku mwana ye nga tewali wamufuddeko nga tewali wadde era yenze yagenda ne mwesitulira omwana wange nga bonna bamutunuulidde bati nga ne Christopher waali nga bonna bamutunuulidde bati nengenda nensitula omwana wange ne batuza mu mmotoka ne tuddayo ku poliisi ne Christopher oyo bwe twaddayo ku poliisi naye ng'omwana amusitudde ng'akyalebera kwe kugamba omwana tusooke tumutwale mu ddwaliro tulabe omwana muki akyali mulamu ne tumutwala mu ddwaliro era zezo lipooti z'okoze ekizoolaba kati ntuuka mu ddwaliro baŋŋamba nnyabo mbabuuza omwana akyali mulamu ng'omusawo atugana nedda kati nga batandika omumusala banne mbabule nze nayita mu bulumi nga bamuteeka bunene eddagala endowooza omuntu aleme kukola ki kuwunya kale bw'omanyi omuntu okuba nga abadde mulamu n'afa nga talwadde kati omulambo ne bakola ki ne baguddiza Asumaani ne bagutwala mu kyalo katono nnyo mwatuukira mu ddwaliro ne beekebejja omwana afudde ne babategeeza nti mufu so balina okuba nti bakola postmortem empapula ziizo naawe oziraba zino z'empapula atulaba emboozi egenda tambula mpola okusobola okuba nti tugijjamu oba oliawo ensonga empapula zino pavin tujja zikwata awo tujja zibongereramu ziraga postmortem report era nga kuliko ne reference police case file yeeyo eri CR6 CRB 003 stroke 2019 wa 2019 ye case file number ku postmortem eno batulaga nti Owani William yani made a request of Owani William yasaba ye police officer yasaba postmortem report eno ekolebwe era nga basaba ku mugenzi eyali aleeteddwa ku ddwaliro lya Aduku Health Center 2 era nga eyaleeta omwana ya Asumaani Onyum Asumaani Onyum atunnyonnyola atugamba ye taata waani wa Christopher wa Okero. Yes, so identified by the parents abazadde bakakasa nti omwana gwe baleese waabwe so wakakasa naawe nti ye mwanawo. Yes, nakakasa. So omwana omulambo gwe omubiri gw'omwana baguleeta ku ssaawa zaali 7 so byonna mwagenda obikola nga muli mu ssaawa 7 mwatandika okunoonya omwana ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 mukyanoonya mwana lwe mubitegeera lwe mutuuka mu ddwaliro. Zaali ennaku z'omwezi 27 gwali omwezi gwa 12 omwaka gwa 2018 ojja kubifuna after here. So ye report eno postmortem report eraga omwana yali mulenzi yalina height ne bagikuteerawo yali wa mwaka gumu n'emyezi 3 era nga bakulaga omwana yakosebwa era external injuries ze yafuna zaali za mu bulago omuguwa gwe yamutugisa. So ye external injury oba ebiwundu oba ebisago ebyasangibwa ku mugenzi ebiwundu eby'omunda temwali mu kiwundu na kimu kya munda. Cause of death nebeeranga yeeyo. Report eno yafulumizibwanga ennaku z'omwezi 27 December 2018 eddwaliro erimanyiddwa ng'erya Kwani Health Center Aduku Health Center 4 yes eri 4. So eyo ye postmortem neno yemu zino zaali 2 nze eri esimanyi gye yadda kati kano twakafuna nkeera kano nkeera
Ministry of Health eyo medical certificate of cause eno ye death certificate y'omwana kuba nagamba wange kambitereke tomanyi olunaku luyinza okukola ki okukya so omwana bamutidde embukambwe obw'amaanyi ewaka kozi wali obeera naye mwali mubeera naye omwami ono Okero yalinamu embeera ze mwali mususpecting obutabeera ntuufu naddala ng'alina abaana abato yalinamu embeera z'obulwadde obw'omutwe kumu abaali bawangala naye cause wali obeera naye nze ku ky'obulwadde obw'omutwe siri musawo naye nze akagiri ke nalabamu Christopher yalina taabu ng'erimu ne password simanyi oba waliwo omulalu asobola oteekamu password mu taabu ekirala Christopher yasitulanga omwana oyo n'abeera naye kati kye simanyi oba sikosoozi zineno zaalina oba ze zaamutabulanga awo nange simanyi kuba nze mu bulamu bwange gwe gwali gusoose okubeera naye nkitegeera nali sibeerangako naye gwe gwali gusoose owuliriza so mutwala eddwaliro likakasa eyesebo babawa bode yammwe omwana mwamuziika wa omwana twamuziika eno wa tulina gye twamuziika eno mu Buganda yesebo omwami wo bamuzaala eri oba eno bamuzaala eri sebo then ne muziika eno affe twaziika eno omwana wange gwe twasalawo ffe nga family omwana bwe mumuziika eno wayitawo bbanga ki okola batya wayitawo bbanga ki okuddayo ku police because muvudde mulumbe kati omwana we twamuziika ne tumala ebyokuziika kubanga nayisibwa bubi ne tutandika ofollowinga kati ndowooza oba waayitawo oba obula ebimu sibijjukira bulungi naye nzijjukira baatugamba tufune Christopher mbu bamuggyeyo eri Adduku bamuleeta eno e Kampala kati we baamuleeta ne bamuleetera mu patro mu kisimanyi kubanga nze sakkirizibwa namulabako ne bamutwala e Butabika tugende empola Christopher omusanga aguddiza Adduku gwa butemu mada gwa butemu yes police emujja mu Adduku district emuleeta etya e Kampala bagiyita Kwania okay emujjayo etya mu Kwania okumuleeta e Kampala gy'ataddiza musango eyateekamu ssente awo nange gwe simanyi omanyi ndi mu kwogera mazima wano era tuli ba mazima ate simanyi gye gagenda kuntuusa naye kanjogera amazima baamugjayo kubanga nze baŋŋamba nfuneyo omuntu amugenderako bamuyita Niko aliŋŋanga muganda wange kale kati ne ŋŋamba lwaki nze sigendeddeeko ne baŋŋaanidda ng'olina obulumi bungi togenderako kati bwe baamugjayo ne bamuleeta bamupisaako awo bwayise naye nkubira Niko naŋŋamba tumututte oba yange oba bamututte luddawa wabula nze kyenzijukira awo ekyaddako kutandika genda Butabika nti bamutadde mu ddwaliro lyaki kwega kyenyinza okugamba ni brief ebintu byali byamangu ki mangu ziramu okulya mbu bamutadde Butabika ŋŋendako followinga ng'omuzadde yenna kubanga nange nali njagala bamusibe oba in fact asasulire omusango gwe yakola ki gwe yanzizaako kati ninyo maama mwali muwangaalira eri mwali mugenze eri twagendangayo mwami we yadda okuva mu Amerika twateranga okugendayo eri mukyalo okuwummulirayo mu nnaku za Christmas kale oluusi nga n'ezitali zaki kubanga twalina puroguramu zaffe ndowooza bambi alina puroguramu ez'okukola ki kubanga omwami mukulumu ndowooza oba ez'okudda muki mu kyalo ndowooza ekitegeera mukulumu ndowooza bambi nga ayagala okunoonya ekifo kyakola ki kyawummuliramu manyi njogera amazima baana ate ekiragano kankayisa omwami talina buzibu taatawe yasomani talina buzibu kuba nze talina nnyo kyeyali angozi kiri awo nti kyamaanyi kiraba kati bwe mumala okuziika gy'otatugambye simanyi nsonga lwaki totugambye era wagye mwaziika
okomawo ebwayise kuba twaziika muneeno waffe ne Buganda nkomawo ebwayise tuuka ebwayise nga bw'obimanyi ebyokufiirwa mbeerabeerawo amawulire ag'omutemu okumujja eri okumuleeta e Kampala gakusanga bwayise gansanga bwayise Niko ye yankubira muganda ye kubanga baŋŋamba nti nfuneyo omuntu amugirako ne tufuna Niko kati Niko naŋŋamba bamuggyeeyo wuliriza tibamugyeyo tumuleese e Kampala bamutwala mu ddwaliro kati kyesimanyi awo ebimu saabimanya nga bw'omanyi oba ovuddeko kankubuulire wabula nze kyenzijukira kuŋŋamba tugende e Butabika era nagendayoko ne muganda wange Butabika eyo mu ddwaliro simanyi oba nalwaki nali ŋŋenda e Butabika kubanga e Butabika teri kkooti si kyekyo simanyi lwaki simanyi oba bampitira nakyo okgenda e Butabika sibijjukira nze nensigalanga nga ŋŋenda e Butabika oba nga batugamba biki sibijjukira kuba emyaka giyiseewo bino byerabira nze nali nabiva nako naye lunaku lumu ntuuka ngamba kaŋŋendeko wa e Butabika nga Christopher taliyo. Bwe wagendangayo wamusangangayo mu ddwaliro? Namusangayokko ng'ali mu mbeera ki? Era ng'embeera ye ya bulijjo bw'atyo kisobola Christopher tayogera ekyokubiri ye ayogera Luzungu tamanyi wadde Oluganda simanyi kati kuba mbadde nze maze ebbanga nga sibeera naye naye tamanyi wadde Oluganda era nga baleeri abaana b'omu Amerika bw'ayogera okitegeera. You visited him e Butabika nga toli wa Luganda lwe ovisitinga ogenda kukyalira muntu suspect. In fact sina mukuvisi si kumuvisitinga nali nina omuchekingako nga njagala kweganga muli bwe kikuluma sijjuki baba bampitiranga obakola ki. I don't know whether it's the right procedure abatugoberera omuntu ali ku musango gwa mada ne bamutwala e Butabika okumwekereja ate gwe battira omuntu nabanga afuna access aweebwa olukusa okugenda e Butabika okuvisitinga omuntu oyo oba okucheckinga ku muntu oyo wasookanga kufuna lukusa kuva ku police oba wagendanga ne police oba wagendanga muntu sekinoomu? Nze nagenda ne muganda wange nga tutuuka mu office oyo office mwabeerangamu omukyala nga yamuyita oba ne batubuuza biki ebimu sibijjukira ebbanga liyiseeyo nga tutuuka mu office nga tetumutuuka personal nti oba tugende bugenzi tumugwire nedda nga bamuyita tuli muki office mu office ye nga ye be bamuyitira abamanyi of course yali amumanyi simanyi oba ne family yo oba bagendangayo simanyi oba ne family yo nayo oba bagendangayo sorry it's okay jireke badde ise kyesimanyi oba n'abafamily nayo oba bagendayo ekyo sikikola ki tokimanyi kubanga nze Asumani omwana we yafa ye yayitawo buki buyisi ne yegendera mu Amerika atuuka atya tuli Butabika olwo wayiseewo nga bbanga ki nga mumaze okuziika baby? Waleka wayitawo ndowooza nga wiiki ndowooza n'ekigwamu wiiki ng'emu ndowooza n'ekigwamu awo ne tutandika okugenda e Butabika okulaba kuki ku Christopher kati ebbanga lye bamutwaliramu awo sirijjukira kuba nange nali awo kasita tevuga it's okay kuba nange nali awo tugenda otuuka e Butabika nga Christopher taliyo kati simanyi yagenda atya sikitegeera yafuluma atya ne mukumufulumya kuba nze nafuna omanyi kati jjukira kati nze wano nkyabeerawo era ofuna olinagaana edda bamuyisiza Nairobi eri ku Kenyatta Airways gye bamuyisiza tebamuyisiza eno Ntebe ndowooza oba Butabika oba yabawa gundi ebbaluwa nti agende bamujjanjabire mu Amerika awo nze naawe sikola ki kati nze nensigalira awo ttayo bwe wagendanga e Butabika bakugambanga nti omuntu mulamu ali mu mbeera ki gwe wagendanga okukyalira cause ng'omuntu yenna obeera very concerned okumanya omuntu ono yali mulalu yakolera ekintu ku mwana wange. Bagambanga mbu Christopher alabika mulalu mbu naye nze okusinzira engeri gye bansindiikirizangamu akati owuliriza nze nyinza okulowooza banansonyiwa okyogera mu kamera nyinza olowooza alayika baagulirira. Ogulirira? Nze muli bwe ndowooza nti bagambe nti mulalu? Nze simanyi muli bwe ndowooza kuba kati omuntu assa omuntu lwaki aba tasibibwa kale tukitegedde nti nomugambye oba mulalu
owuliriza ajja atya okuva ebutabika nga nze nange kennyini nannyini musango sikimanyiiko mba sirina lukusa kitegeerako nti no munnange ono basazeewo okumuwa bbaluwa nti kati agenda mu Amerika gye bagenda omujjanjabira mba sikirinaako lukusa kimanya. Tuddewoko kati n'emabega ku poliisi omusango gwayingirako ku kooti. Ku poliisi ku kooti nedda nze kye nakomako. Ani alagira poliisi okutwala suspect mu kooti I mean mu butabika because olukusa lwa poliisi jurisdiction ndoza zikomaawo atayina ndoza bana abawandiika bino bye baalagira kuba sigendangako mu kooti kuba abatugoberera poliisi etuukiriza buvunaanyizibwa bwa kooti. Poliisi si evunaanyizibwa okutwala omuntu mu ddwaliro ebutabika okukeberebwa oba okwekebejjebwa obwongo kakasa nti mulamu oba mufu. Ndowooza bwe ndowooza bannamateeka banaatuwa bulamu n'abajja wanze nina ssente z'abalooya babeerawo wano ku mutimbagano. Then bamujja direct mu kaduukulumu gye mwamuleka ne bamuvuga direct temwategeerako yadde nti bamuyingidde kooti oba baamutwala ku poliisi oba baamutwala butabikaawo simanyi naye kooti saagiyingira nako wadde sigiyingiranga nako owuliriza kubanze gwe natuuka nze olaba natuuka nga ninamu obuzibu ewaka. Ose yali ku musango guno ye Owen William ye officer ndowooza ye yaguliko kuba nze bayogeranga lulimi lwabwe nga sirukola ki sirumanyi. Okusinziira ku postmortem report ne file case file number bakulaga nti officer eyatwala ensonga zino ye DIP Owen William eyatwala file yeeyo. So now wayitawo akabanga bakugamba afulumye butabika. Mbu afulumye butabika gwe wagenda okuddayo ebutabika nga bakugamba afulumye mbu wagenze mu Amerika kubanga nze nabuuza nga bagamba mu butabika mufunira amawulire agagamba nti agenze mu Amerika. Nabifunira eno yo oba ataani yannyumiza mu relatives sijjukira nenga nina okgenda nkole ki checking ngenda otuuka nga kituufu Christopher taliyo natubuza nga taliyo owuliriza biri awo bi confusing nze nensalawo nenkivaako nenguma nebbwa lyange ku mutima webi confusing irawe wano maama ne bakugamba wakubako ku police gye bamujja kakati kanjagala okubuuza amasimu nandi gajje wanze sayina wadde n'ennamba yaki ya eno officer okuva kuki nze ne adukunga nti ayo nagamba mukati bwengenda nange ne bankolerayo ekikyamu owuliriza nga ntya nayo ekisooka nga n'olulimi lweboogera sirukola ki siruwulira kubanga omuntu oli muzadde naawe owuliriza omwana wa munno bamusse bwe bintu n'obiisa mu bwangu bwotyo wadde ogamba mbuki nze nga wali eri we nnakujumiriza olaba natuuka ne ngambamu naye omusajja ono ddala takyafaayo kankole ki kankole bwenti ne bwenti owuliriza ne ngenda awo ekawempe ne bansindika ku gundi kuki ku ofiisi ya famire erina waggulu bweti simanyi wakati oba byakyuka ne ngendayo ne mbibannyonnyolamu nga ndowooza nabo balaba tebikwatagana nabo tebanyamba ku poliisi y'ekawempe nabo tebanyamba nga ngenzera kola kikwekubirako kuki ndowooza nabo nga balaba tebikola ki tebikwatagana kitegeera nabo tebanyamba nenkomawo nembeerako kawe waka neŋŋamba ye kati nkole ntya waliwo omwami yali akoloba ku NBS nga munama oba ku NBS oba ku ki oba ku simanyi naye nga weeri ewaffe eruweero oba bamuyita namulongo obaani alabika naye ndowooza munnamawulire bano ndowooza abagasaka mu bantu nenkimuliramu nga njati siko tukitwale kuki naye bwe nakimunnyonnyola naye yampa magezi aŋŋamba nkubuulire sooka okkakkanemukko wabula genda ekibuli oba ekireka oba yekirekere wali kalina ennene empanvu kati neŋŋendayo n'ebipapula byange binene byolaba ne mbabuulira ab'ekibuli ne bansindika ekireka ow'ekibuli yampuliriza bambi nansindika ekireka kati we natuuka ekireka oba yeekireka we natuuka ekireka ne bantwala emmanju we wati waliyo woofiisi ne baŋŋamba nti eyo woofiisi ya famire tuulirako awo tugenda kukolako nagenda olabisa obudde bugenda nkyali awo teryannyamba netambula nenvayo munna mbisesa naye nze noolaba wanino nze mpulira ntidde namusimanyi na gye ngenda sigala nga mbeera naye kasita nfuna obwenkanya
So tutunulira omusango gwa mada ogulimu omuntu asuse baby minor mwaka gumu n'emyezi 3 atwaliddwa ku police. Polisi yawa polisi hiyo ya Aduku ba atwaliddwa ya Aduku police station ku polisi ya Aduku. Suspect bamukutte, mama aweereddwa bode y'omwana we agitutte agiziise, avaayo bamutegeeza nti suspect ali butabika. Mama nga tasoose kumanya oba ki ekyatuuse mazima kiki ekyatuuseewo suspect okumutwala ebutabika oba bayingiddeko kooti nga naye tamanyi, n'agenda n'alambula ebutabika. Wamulambulako emirundi emeka? Nagenda ndowooza emirundi nga 3 oba 4 awo. 3 ku 4 nga buli lwogenda omulaba? Namulabako. In fact ebimu sibijjukira kuba nzijjukira olwo baamuyita mu ofiisi n'atula nange nenkola ki, ate nga ali tosobola kuleeterawo obusungu kubanga bw'okola olwedde olina obusungu olaba baba bagenda okusibira obwereere naawe okiraba. So ove butabika bakugamba nti omwana afulumye eggwanga omutemu afulumye naye nga awonna ali butabika ali mikono gya byakwerinda wonna kati weebuuza naye butabika yafuluma atya ate okumanyanga amazima ensi eno nzibu. Ekifo eky'omuyisa wanene egundi ewa Entebbe bamuyisa Kenya. Ebintu bino waliwo empuliranga ebitali kugatta. Ebutabika yamalayo wamulabako emirundi ena simanyi bbanga lya kwesatu kale ye simanyi bbanga lyamalawa kati ninyo naye sidde ninyiira sidde nenyo. Omuntu agenze okwekebejjebwa nga kiwulikika ng'omuntu eyali ali kufuna obujjanjabi akotoka lowoozaako simanyi sijja kubanga bw'oba wamulambula nga baamutwala butabika kumwekebejja si kufunayo obujjanjabi kijja kitya okumalayo ebbanga nga buli wagendanga okumulambula wamusangangayo. Ekitegeeza wali olambula mulwadde ali ebutabika suspect awo simanyi owuliriza nze simanyi kuba nze siri musawo. Abatulaba awo wonna mujja tuyambako ewali ebibuuzo kyemmanyi nawe by'oyinza okwebuuza mu mboozi y'omukyalo ono. So ne muvaayo bebi yali afaanana atya? Ye ate ebifaananyi saabikulasa. Abatulaba so that nabo basobola okuba nti balaba bebi oyo. Bebi wange yali afaanana ojja kubalaga wali oyo ye bebi kyali kikyali kito kyokka nonkankana wabo kyali kibebi kigimu yali bebi ng'akyali muto. Kino baakimukuba ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa 8 mwaka gwa 2018. Kati kino kyekifaananyi kino nekifunye bulungi. Waliwo ekirala kati kino kali ku birthday yamu kyali kyennaku z'omwezi 8 gwa 11 mwaka gwa 2018. Bebi ono ogambye baali bamuyita Freeman okuba kale kino kyayonoonekamu kyayikako amazzi era nakyo kisobola olabika. Waliwo era n'ekino kyali kya ono yinze, ono ye mugenzi, ono ye mutabani wange gwe nasigaza, then ono ye muwala bamuyita Pavini. Ono ye gwe? Yesewo. Ono ye bebi omugenzi. Ono naye mwana wo? Mwana wange ono wa muganda wange kati nga bo balaba bwe bati be baaliwo ng'omugenzi attibwa. Be baaliwo ng'omugenzi akola ki? Attibwa. Era nali mbalekedde bane na babiri bamunkumireko nga nze ndi ku ssimu njogera. So bano nabo bano bo baasobola okulaba oli nti yatutta omwana. Bano baamulaba nti yatutta omwana bano. Baamulaba kuba baŋŋamba Christopher yatutte Freeman. Neng'endayo munoonye muki mu luumu ye mwakola ki yali abeera nga tali muli n'endowooza oba atambudde naye kale nga simusuubiza nti asobola okukola ki kumutta kiraba. So yoyo bebi yoyo kati wane eno twali ne taata we nga tuli Nairobi
ono ye mugenzi ono yenze ndowooza okiraba kirikiriya kino kiri fine awo yegwe ne ono ye mwami then ne baby ono ye taata wa Wookero ono ye taata Wookero ono ye taata Wookero ono ye taata Wookero okay kati ono ye baby yafa taata ono wamubuuza kuba omwana yali wono yali mu byesiyinza kwogerera mu kamera kubanga ebibuuzo ebimu ebiyinza okubeerawo era bingi nti taata teyafaayo kulondoola oli alabika yagenda olanga Christopher mulwadde alina sikoseozi nga yeetaaga ndowooza obujjanjabi obwamangu ate nga bwe banaamusiba ndowooza ajja kufa nze mulimu bwe nnyinza okulowooza amagezi gange amatini kale nze olaba nze nali mbivuddeko kuba ebbanga ddene naye nze ekyannuma teyajja kwogera nange ng'omuzadde muno omuyita ate instead teyafaayo yadduka buddusi ng'omwana afudde nandeka mu mbeera eyo nze golanga ndi bwogu nga nsula bwogu n'omwana wange mu nnyumba oyo Watson kubanga ono taata we yamukima n'akola ki n'amutwala bingi nayagalako n'okwewa obutwana naye muli n'entulo manyi nze maama wange yafa nenekkakkanya ne baganda bange bambi ne banzikakkanya ne baŋŋamba okyayinawo omwana omulala okola ki owokulabirira muli nenekkakkanya bwe nagezaako binene okutambula ngezezzaako wawawa biganya sebo n'ensalawo ne ŋŋaaka mpummule naye Katonda alinnyanukula olunaku luno lyessanyu lye wafunye nga bazzeemu ne bakwata ekinnumye ate yasse abaana b'abandi abalala batalina muki musango so singa yakwatibwa guli ogwasooka n'anogerwa eddagala kino tekyandibaddewo abo abantu bwe bato tebeetaaga bbeera mu bantu buuliza kuba kati gwe tunuulira ebintu tebigatta ava ate eri aduku n'atuuka ebutabika ye atoloka simanyi oba yavaayo ate ebutabika oba butabika oba yeyawandiika ebbaluwa nti ono yeetaga mutwala mu Amerika kumujjanjaba simanyi nange ate kati nze gwolaba ano ndina mu kutya sibuka nkubuulira lwaki kuba kati tunuulira abasirikale abaki n'ate nga yenze ataayambibwa sirinaawo musango wadde nze ataafuna buki bwenkanya kuba nze waliwo naŋŋamba olaba nze obwedde onkubira neŋŋaana okujja nga nkwepena naye ntuuse neŋŋaana edda mazima mba mubi owuliriza kuba kati olaba buli omu ayogera kike abimanyi n'atakola ki n'atabimanyi kitegeera okakasa nti Okero ye omumanyi Okero omumanyi era okakasa nti yoyo ye yakuttira Okero Christopher Onyumu ye yatta Firimaani yoyo mumanyi omwana we emyaka gumu n'emyezi egi 3 yoyo ne taata we yavaayo n'ayogera ku interview n'agamba nti yatta step brother we ye mutabani wange gwe yatta nze saafuna bwenkanya kubanga ndi mwavu sirina ssente nze nina n'abaŋŋambye wali eri nti olaba ggwe ayinza n'okugoba w'obeera owuliriza kubanga wembeerawo yandekerawo manyi wano nzize kwogera mazima sizze kumwogerera bubi yandekawo newenkolera naye newenkolera mbadde tekimmala kitya nina omwana gwempeerera ndya ndwala nga bw'omanyi Kampala bweri owuliriza naye nga ne bw'olwala kati nga bwenakunnyonnyodde ekizibu kye nafuna amabeere agazimba olw'omwana nali nnyonsa ne gabeera ng'ebbuloka nenfuna ekizibu kino eky'ebbere kiri kye naggambye ekijja ne kimala ne kigenda kuba ndudde nakyo nina ne sikaani mu ssimu ekola ki mweri kale ne musaba nnyambe ngende ku treatment angamba agende ensimbe layini emulago naye gwe ddala ng'omukazi omwana we yamukola ekintu ekyo n'asirika naga sijja vvayo mu kamera gwe lwaki oba tomubeererawo mu mbeera yonna njagala bwenkanya njagala kuyambibwa bannaaye kubanga n'okutya nnina kungi bantiisatiisa mbw ayinza okungobawo embeera ndi mukazi munaku goge mazima ndi mukazi munaku era mwebaza yebaye kutuwa buyambi gwe ebbanga lino lyonna nawo kubadde alitandabira financial kitegeera so amawulire wagategedde nti omusajja akwatiddwa ko gwe kokomewo ku internet obabuulire kakati nze omwana we yaleeta essimu nendaba Christopher bannenga Christopher nga yeye kennyini nze nkamanyi kalina engalo ezimu nyimpiyimpi kalina obuso obumunyenye bulinganga we baasuulamu bwe buti kali awo tekategereka olwasikoseozi ndowooza bambi ezikola ki
ate ayogera mpola engeri gy'ayogeramu toyinza nakukola ki nakumusuubiza nti asobola n'okukola ki n'okutta omuntu. Nze omwana we yaleeta essimu ngamba era nagamba naye Mukama Katonda wange bannange owangaalireyo waggulu omwana gwe baddusa ne bamutwala mu Amerika laba yavudde atya mu Amerika najja nze nina ssente ye nina obusobozi obwamugye mu Amerika laba we yejje mu Amerika ku lw'ekibi kye yakola munne kye yakola omwana wange nga kimulondoola owuliriza nga kimulondoola nadde Uganda nze ekibi kye nafuna ku ebyo ebiseera mu 2028 tewaaliwo ntugeze oba simanyi oba ewaliyo n'abamawulire yekwani yeeyo yadukuteri kubanga n'okusangwa abantu mbu alina smartphone kizibu nga omanyi ekyalo kuba kyalo ddala deep village okitegeera TikTok tewaali kati yensonga lwaki omusango gwange n'okufa kwa Freeman in fact bakuzingazinga ne bakuziika kuba tewaali muntu ayinza kumanya naye olaba Katonda bw'akoze ekyamagero n'amaanyi abakoze ekyamagero kugambye nkoledde obulungi obutagambika abakoze obulungi obutagambika nze kankubulye nange nenfunwa ku bwenkanya yoyo Christopher nze kubanga wali omusajja yayogera naga ne taata we yazze n'agamba yatta step brother we yatta Freeman era kati ne leero omuganda mama wange ankubidde nangamba fulo munange oli omuvubuka ndabanga oyo oli eyatta Freeman ne mugamba mami yoyo naye nze ekintu ekisinga okunuma we nafuna obuzibwe sisa wange yambeerawo ko ne taata wange kale abantu abamu tebafaayo nga omanyi abantu omanyi bagamba ebirwa byerabirwa neva ne tubyalira ffe ne tubivaawo kale twandikoze eki wane nooba tolina ssente Uganda oyogera sente kitegeeza famire erimu kasente oba ate we babeerera mu Amerika nze olaba nze Asumaani mazima n'akyusa obulamu bwange emmotoka agingyeko bingi nnyo n'akyusiza ddala so nga yandinga ye n'akyusa nze sirakulaze ebifaananyi kati olaba omwana ali ono asomera ku Taiba owuliriza naye ne gy'asomera essaawa zino bamanyi okummanja fees omulengera yali asomera ku Taiba ne uniform ya Taiba eno yali emmotoka yange owuliriza naye kubanga kati eno yali 216 ennaku z'omwezi 14 ogw'omwenda kati omwana yali asomera ku Taiba neddala muli n'atagamba namu nti bambi fula ali kuki obulamu abutambuza atya kyolwokubanga alina we yampeewo okukolera owuliriza n'ew'okubeera wano e Kampala obulamu bwawo bw'okubeerawo bwa bbeeyi owuliriza bwa bbeeyi fe abakazi osiba enviiri oyambala okola kyokola ndowooza naawe obimanyi bingi owuliriza nze kye nali njagala kuba nze nali nsitise nga mbivuddeko bino ssebo mbikubuulira nze nali njagala asigale nga mbeererawo nga nnyamba kuba seetaaga kyamaanyi era kye nnyinza okumwebaza nkimanyi ajja kundaba yeebale kundekera ew'okubeera n'ew'okukolera naye siri sure ntya nti ngenda sigala nga mbeerawo lwaki barelative ze tebanjagala kati n'ekinene ekizzeewo kinene tugeze nti nzize mu kamera ogwo nagwo nninga zizze omuki omusango nkubuulira binene amazima okujja buzi mu kamera ogwo nagwo gulinga omuki nze nkugambye yayinanga barelative zaawo abanvuma ne bampisaamu amaaso ne bankola batya n'ensirika nze n'ensirika naye nga ntera ogamba era nga nkera nga siridde nenga naye Mukama Katonda wange nazza musango ki nze ku lwokusatu enkera batta abaana naweereza Asumaani message kuba atuuse ku extend nga bw'ava mu Amerika tangamba nakuŋŋamba nti nva mu Amerika ayitawo buyisi ne mugamba baŋŋambye wakomye okulikayo nangamba thank you kuba nterawo waka wabeerawo obuzibu tugeze oba amasannyalaze gafudde biki omugambako kubanga ewaka si wange eki ye big boss munnange ate nina okwetoowaza kubanga ye yagamba mba now just a family member to him yagamba naye nga nze gwe baasobya nze gwagambye ebyo owuliriza kati baleeta tiivu be nga bampisaamu amaaso nga bw'omanyi era omuntu kasaba kussa amadaala buli ayagala akola ki akulinnyako buli ayagala akulinnyako kati neetaaga buyambi wabula kyo kyentiddemu pulira n'obulamu bwange buli mu matigga nze okuva Christopher yasalaasala abaana b'abaana nze nkubire n'emmere tegenda kuba muli eri n'ebisa binnuma muno mu luto kyewunyisa muli mpulira ng'eyasse owange kuba nze owange yamutta bubi nze nno nze saayina wadde neyankumakumako okuŋŋamba muneesirika okuggyako mutabani wange omuto agenze kuzannya bambi yeyaŋŋamba nga maama sirika maama munnange sirika omuto obwo obulumi obumanyi kyovula nze kati ndi mugumu lwaki nakaaba nenkaaba oba nkugamba eki wabula oba nkugamba eki nemmala nentula nenkimanya ku nsi
ndi maama ate mmange yafa dda nnina okwegumya nyimirewo ku lwa mutabani wange gwenkola ki gwe nnina era bulijjo simanyi Mukama Katonda wange nti ndifuna obwenkanya naye oli w'amaanyi oyo ye Christopher Onyumu mutabani wa Sumaani ye yatta omwana wange ye Christopher kenyini ye Okero Christopher Onyumu mumanyi yennyini gw'okakasiza ddala yennyini mutabani wa mujja wange ow'ebbunga kuba mpozi kati akagera omusala ke yagamba nze nga bw'omanyi nga bw'obitegera okitegera naye mukyali mukwano ye bwe yagamba owuliriza newankubadde ggwe okyali mukyala ewaka naye nga ye bwe yagamba olw'okubanga omwana wange akoze eki attibwa nze buli kibi ebizibu bitandika ebyammwe ng'abaagalana twalinamu obulumulumu nga bw'omanyi nti temusobola kubeerawo waka nga tewukola ki naye nga it's not too much like nga Firimani bwe yamala okufa mutabani we bw'amala okuttibwa nga mutabani w'ono yamusse omusajja yakatinga off n'agenda mu America n'atandika nga bw'ava mu America ayitawo buyisi tagamba nga taŋŋamba n'agenda eyaweyi so nga tewaliwo yadde communication esobola kuddamu kumubuuza ku musango wawe guli nkyayina ennamba ye nabimubuuzaako n'embivaako okitegeera kubanga waliwo yatuuka n'ambulookingira nga waliwo watuuka n'ambulookinga nangamba you talking too much nga wokitegeera mu muntu olina obulumi n'ambulookinga nentuuka nenkimanyi omanyi you can get used obulumi osobola obbumanyira ekyo kya bulijjo kya buntu okitegeera nentuuka neŋŋaayo enfaaki n'embivaako nemmanya nti kati I just want to survive netyaga kusurvivinga bino kambiveeko ebyokufiirwa yensonga lwaki mbaddewo naye nga nagezaako nange sikulimba mune nagezaako olwanirira obwenkanya bwa naye byagaana kubanga nali sirina busobozi owuliriza kuba omusango gwayonoonekera ku poliisi gye twatwala omutemu eri adduka omutemu mwamukwasa poliisi mbwe muleeta eno e Kampala kati simanyi e Kampala baali bamuleetawa Butabika mukooti mu kkomera awo we simanyi kubanga nze siri munnamateeka fayiro y'omusango yali ki fayiro y'omusango gwange yali 003/19 oba /2019 sebo nkyagirina mu mutwe nemba nakazuukuka ogimanyi ngimanyi so akujerabira lwaki nagikwata mutwe nga ndowooza kakati tugeze ennyumba yokwatako omuliro empapula ne zijja tomanya omuntu osofuna obwenkanya mu byokusaaga kubanga 10 terikyawo kati ani yanditegedde nti wano we tuli ani kakati n'abandekawo nabo batandise okunkubira abandinyambyeko okunwanirako kati nga mikwano gyange abamu baki kitabu ate nga wali bandivudde ne maama ye bandikoze batya kubanga nabo oluusi oba onenya babwereere tewali kyakkola kyenyinza okugamba naye nze so kati mu kaseera kano file number ogirina mu mutwe njirina mu mutwe wazzeemuko kwagala okuddayo following omusango gye byatandikira gye mwateeka suspect oba gye mwateeka omusajja yatemula omwana wo sebo sinaba kuddayokko kubanga n'ekisookesa zino nze sina na bulungi ssente goge mazima kati nzireyo adduku naye sina na ssente munnaye nze wayogeddeko ne taata w'omusajja olwo yatta abaana nze nakwata essimu oganze mbadde nonya ne recording naye teriimu nakwata essimu ne mukubya n'aŋŋamba nkweyo Florence Christopher yasse abaana b'abandi kituufu taata yennyini taata w'omugenzi taata w'omutemu bw'oba tuswalwa kuba siinaawo kati minutes ne data naye kati aweddeko tuswala n'okumukubira n'ennamba yenjina oba oyagala nsobola okugikuwa eno eya Uganda eya Airtel neyo eri omu US njirina eya WhatsApp n'aŋŋamba nkubuulire Christopher yakoze eki yasse abaana b'abandi ne mugamba kati nze bannamawulire bwe bannoonya n'aŋŋamba bagambe mazima ge gano genkola ki taata wa Christopher Okero Onyumu yakugambye nti bannamawulire banaakubuuza mbagambe mazima ge gano gendi mu kukola ki gotugamba kati amazima agasembayo getwandyagadde okumanya taata wamubuuzaako nti naye ddala kituufu mutabani w'omulalu oba taata tukimubuuza kaba kati amazima gakugamba obuwulire ensi in fact ekisinga bakijjemu ye siraba lwaki kubanga nze oli omwana si wange oli omwana ayina nnyina gyali ebbunga ne kitaawe nnyina ye Olive gye bali ebbunga ne kitaawe owuliriza gye bali be basinga omanya ebikola ki ebifa ku mwana wawe bikwata ku mwana wawe kubanga nze twamuleeta buleesi mu kyalo
nga gwe munaba nti mugenda ku Christmas okulya Christmas bawo bwajja n'omwana omuganda n'omuganda afuluma emmotoka ennyumba teba yiyo nze ndi mukazi muganda fe wano tukimanyi nti omusajja bwajja n'omwana naye omulera kubanga taba ki tewamuzira n'ennyumba teba yiyo okitegeera kati so tewaliwo nsonga lwaki nali ngamba Christopher nti tokola ki nti tojja nze lwe lwali lusoosa okubeera naye owuliriza so wali tomanyi na mbeera ze nali simumanyi kubanga abaana ba Asumani sibeerangako nabo so gwe wali mugole mupya maze emyaka kubanga nze ye yampasa mu mwaka ki 2012 natandikira okubeera naye ndowooza ebisinga yabirina kuba mune yabikuumanga ku laptop ye so yamanyi final report ku mwana we oba mulamu oba mulalu yamanyi naye gwe okakasa kimu nti nze kyemmanyi yanzitira ki omwana wange owuliriza ogambye libbebi lyali lyakasimbula yali yakatandika otambula ogaffe firimani twamusitulanga nga yeerebeza bwati ng'omanyi abaana nga bakatandika otambula bw'omusitula aba yeerebeza nga ye ayagala kutambula bambi yali yatambudde ennaku ezi bbiri zokka Christopher mune natta omwana we naye yamutta bubi nze munnange obulumi nabugumira nkubuulira n'ensalawo nti kati nna survivinga naye neetaaga buyambi newembera wennyini nnyini mpulira kwegamba siri seefu owuliriza kuba kati wanene owembeera jjukira wa Asumani owuliriza taata w'omutemu ye kakati olwo naye Asumani kale kyemumanyiko ye bambi talina ki kubanga nali mbaddeko naye akabanga ate muntu wa mutima muki mulungi wano tuli mu kwogera mazima talina buzibu ye talina kye yali ankoze wadde n'ekyo okujjako binene ebyokunsalako buli kimu olukitegeera olw'okubanga omwana afudde oba yatya buti sikitegeera ebibuuzo public byegenda okusigala ng'ebuuza poliisi omuntu asse omwana afuluma atya poliisi n'ayingira ebutabika n'ava ebutabika n'afuluma eggwanga ng'ayise Kenya nga bw'ogambye n'ava Kenya n'ayolekera mpaka mu United States of America n'atandika okubeera eyo n'omusango omukyala gwe yatwalayo ne gutalondoolwa era ne gutagezaako kuba nti aguzuukusibwa oba okufolowinga waliwo entambuza ya ssente mu musango guno nebulankanya ebintu bino waliwo ki exactly ekiyinza okuba nti kyalemesa omukyala okulaba nti afuna obwenkanya I think ngenda funako omwogezi wa poliisi omukyala Rachel Kawala asobole okubeera nga ambuulirako no ngenda kufuna Kituma Rusoke ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda tugenda munoonyako ku lukomo lw'essimu tumusomere file number eyo so that batubuulira what really happened ku report eyo omusango gwatuuka mu kooti bwe tegwatuuka mu kooti omusango gwa mada gwabulirawa awo we wali konsaaniyo kiki kyewandyagadde engeri ekiri nti Okero ali mu mikono gy'ababekwerinda mu kaseera kano kiki kyewandisabye gwe nga maama bwe yattira omwana nga bw'olumiriza kale gamazima naye era aba naye asaana kyekimu nze nkubuulira simbu mba njogedde ng'omutemu simanyi obaawo mba njogedde bubi kubanga naffe tulina obulumi oyo omuntu gw'olaba teyeetaaga kubeera mu bantu kuba kati olaba nze obwedda ndi ku TikTok ndaba tebikyalabika nga ne byabadde birabika owuliza balinganga balaga nti bakoze eki babivuddeko nze muli kyensaba naye yeetaaga naye kukimukola aveewo bamanye nti avuddewo kubanga si buli mulalu nti aleeta eddalu ku baana b'abandi era bagenda tuuka tugeze bwe bagamba mbu mulalu biki batuuke bamujjanjabe bamute neeratta abalala bannange neeratta abalala kuba senga baakigemerawo ku wange ono okimanyi nti no baneno tebandifudde bano abaana tebandifudde senga baakigemera naye owange baakiyisaamu amaaso nze ne banteeka ebbali n'embeera gye mbadde mpitamu nga si nnungi nze kankube naye kale n'enguma muli kubanga omuntu omukulu olina okukola ki olina okwegumya kyokka oba ogenda kufa mbuno oba ogenda sula ku malalo nti olw'okuba omwana afudde era okaaba n'otuuka n'obivaako n'ogamba owange negakala n'ogamba nze ate n'ekirala kye nagumirangako nze maama wange yafa
nagamba ngola mama wange yafa ngenda guma kubanga naye naguma naye teri kintu kibinga kuziika mwana gwozaala ankuwulire kuziika omwana gwozaala ate wange engeri gye yafaamu bane omuntu atalina musango bw'omanyi omwana gwokedde n'oyonsaako kumakya n'oyonsaako amabeere gannuma nze nga bw'omanyi omuntu ayonka ne gatandika ozimba abali eggaba bubaka ki bw'osobola okubasindika bazadde banno abali eggaba abaviiriddwako abaana baabwe kiki ky'osobola okubagamba mu kaseera kano omutemu y'omu nga bw'ogamba enzita kumpi teyawukana eriwo nti owuwo yatuga mutuge n'amubikka abaabano yabafumita bufumisi akati mu kusookera ddala bambi nsaba Katonda abagumye nga nange bwe yangumya nsaba Katonda abagumye naye banneekamba wule bazadde bannange ku luno tufune obwenkanya Christopher tadda mu bantu teyeetaaga kudda mu bantu kubanga senga baamukwatirawo mu kusooka ku wange teyandise baana b'eggaba nze kyensaba twagala bwenkanya naye bambi mugume mujja kiyitamu nange nakiyitamu n'enguma ate nze mbadde wabweru wa kamera nga teri naasuubira nti mu nsi gyendi naye ate nga gyendi nkimanyi muno mu Uganda oba mu nsi muno mulimu abantu abalina ebizibu nga ffe naye nga tebayambibwa nga gye bali eyo bangi okiraba naye bambi mugume era kitalo nnyo bambi nnyo nga bw'okiwulira nze n'olubuto olwannuma nze olaba n'ebisa byannuma naye kati olaba okuva oyasalasala abaana b'abandi eggaba nze golaba wano sirya nakulya bisa yaddamu ne bittuka nga mpulira nga so wange ate nga mpulira nga azzeemu okutta owange omulundi omulala kati okumanyanga kati nate kati olaba kati we wankubira luli nga mpulira kantolooza nkuba nnyo nga mpulira sitegeera naye muli nga mpulira njagala okwekkaka nga mpulira eri embeera ezzeemu okuntuukako bambi nina mukwano gwange naŋŋamba nkubuli eguma nze gwe wano mbadde nga mbuliri nga saagala nakuvaayo nga mpulira bubi nga mpulira akaseera kali ke nayitamu bambi mugume nange nayisibwa bubi naye Katonda yamala n'ansaasira n'antaasa era munnaye Katonda nkugamba ani ddala njagala ombulira niyandiwanudde Christopher mu America okugjako Katonda waliwo nze nabadde mbitegeddeko nti anajjadde ku baana b'abandi ebbongo tewali newaabwe nze ebbonga simanyiyo owulira buwulizi sisobola kugenda nze bwe mmanya nti bba wange wali ayinawo omuka era kyenamugamba ne mugamba musajja gwe bw'oba wali eri oyinawo teteeka kumpi wano teeka wala sisobola kugendayo kuba tebinkwatako wange waba wampadde enkola ki bammanyiwo ate kiki ekiba kintwala ewooli okiraba naye ng'ebisingako byonna wa Christopher mulala oba si mulala bagende babuuze taata we naani ne maama we nze kyensaba minisita Balamu kyenkusaba ekintu kimu omwami oyo omuyite ani mwami Asumaani Onyuma tata wa Christopher okera Onyuma amuyite asooka amuyite tumubuuzeemu ebimu n'ebimu kuba ebisinga yakola ki yabimanyi omwana yafuluma atya eggwanga nga yatemula omwana bannange minisita Balamu Honorable nkusaba nkwegayiridde kubanga mazima Katonda mugunzi olaba omwana wange nze nali nnyimba noyimba nno kankubuulire nnako ne vidiyo naye omwana bwe yafa buli kimu kyadde emabega neneekyawa oli obaddekawo neweekyawa buli kimu kyadde emabega buli kimu nno nze kankubuulire ku lw'omwana paka we nagamba kaneegumye n'olwekyo minisita Balamu bambi nkukubira omulanga gwange era nkukoola mu bulumi obuyitirivu kuba nze nakaba nembivaako buki nentuuka lenga owange kanseke kuba kali nze kyafuuka kyaki kya buli lunaku kati nkikolere ki tewali badde nkusaba oyite taata wa Christopher okera mu ofiisi yo kyembadde nsaba annyonnyole ensonga annyonnyole fayiro y'omwana wange yabulira etya adduku ku poliisi era omwana simanyi oba yatuuka atya ebutabika era yafuluma atya eggwanga era lwaki nze omusango gw'omwana wange baguziika ne gubanga ndogwa that it has never existed
okiraba simanyi lwaki baguziika nange Katonda yannyambye senga tebibadde byebbunga sandivuddeyo bwe nti bwe nandibadde n'atuuka ekiseera ndowooza muli naaga kati gwe nviira akola bw'oti byeggaba rather singa tebibadde anti bali bebbunga bano ba Christopher singa tebibadde byeggaba so allegations ezigamba nti omwana yava ggaba yalina apartment ekyanja gy'abeera zaliba abamu kati kankubye lumbuye byayogera nze olaba nze okuvaayo nga ndaba basusse okwogera bye batamanyi owuliriza bye batamanyi nga boogera ebyobulimba bye batakola ki bye batamanyi nze kyemmanyi Asumaani ne mukazi we babeera bbunga Christopher yali abeera wa mama we ne taata we bye namanyako emyaka 7 ewa emabega kubanze mbadde simanyi nakumanya nti Christopher ali muki mu ggwanga kyenasembayo okumanya nti Christopher bamuzaayo muki mu Amerika byebyo kwe twazeeko okumulanga Christopher ali ku TikTok n'omwana we yange yamulayo ku mawulire ng'asazeeko abaana b'abandi ki byebyo kyekyo so Mwami Balamu minisita w'abaana n'abavubuka tukusaba intervening mu keesi y'omukyalo ono naye ddemu esituke omusajja teyatta busi baana bano bana agambibwa okuba nti yatta ng'omukyala bw'ategeeza omwana we mu mwaka gwa 2018 era epapula tuzikuteereddeko minisita mu vidiyo eno tugenda gezaako tufube vidiyo ekutuukeko buli kimu obe ng'okiraba and of course ne bannayuganda ensonga bongera okuba nti bagibushinga oba oli awo abazadde abaafiirwa twongera okubasaasira era ne twongera okusaba omutonzi abayambe abagumye obulumi buno tebusobola kusangukawo nga maama ono nange obange tebusangukangawo tekisoboka ekyo tekisobola weegumya oba olina okuguma mukama naye nakukwatira oba olina okuguma munnange kale tujja kudda n'ekitundu ekirala emboozi ekyali mpanvu as of now munzikirize mbasiibulire wano mweraba